tewali tabu kikyogamba ki abasajja batubyeko akanyago omulimu gwaffe babuguggala tugezako okujja eri abamawulire twerwaneko n'amawulire bagatulemesa kiba kitegeeza ndi waliwo ekigendera ky'otulemesa obulamu obwaddala bw'obanga ate omuntu yeerwanako mu mawulire nga talina kibi kyakoze si butiitiizi ndi musajja mugomo nnyo naye kino ekintu okiraba obulamu bwaffe kati bulinga firimu sate talina kufa ng'etandika tutandika butandisi ate tujja kumalako bajja kutusiba bajja kukola buli kintu kyonna naye tetugenda kulekera awo olw'ensonga tetuli bulungi ekiddako tewali naffe kenyini otulaba kulemerako bulemezi batuyambe gavumenti eyambe erowooze ku bantu abamaze emyezi 7 nga tetukola mu bonna abo abakulu waliwo amaze emyezi 7 ye n'abaana be nga talya ffe emyezi 7 nga tetukolanga kantu konna olaba ekinusu kino ekinusu eky'ebitaano oba eky'olukumi ne kino bampadde kiwe sikolanga kintu kyonna mu bulamu bwange okuva mu Gwokusatu paka olwaleero balowooza ndyawa ate bwe twogerako nga baleeta poliisi ng'etunyiganyiga eggwanga lyafuuse ki ffe tetuli byabufuzi ffe tunoonya kyakuliisa abaana baffe owulira tetuli byabufuzi tunoonya kyakuliisa abaana baffe owulira naye bwe tuvaayo tweyogereko poliisi etugoba embiro ekolakola ebitakwatagana akaki mpozi mpuliddeyo n'omu abadde yeetonda olw'okuba oli yajja mu bantu n'akola ki nga yeeyambudde nze sisobola kwetonda lwa nsonga emu ekikola kyakola si kirungi naye olw'okuba obulumi bwe yalimu yabulwa ne bwannyonnyola owulira yabulwa bwatuuse eddoboozi lye kati tubeera mu kulabiriza tulina ekyemmango tulina ekyengulu buli dakika tuli mu bweraliikirivu tulinga ababbi naye tulwanira mulimu gwaffe Your Excellency Mr. President Jeno Salimu Sale Jeno Kayanja Minister Nachiwala Kiyingi n'abasigadde tubagamba tetuli wano balwanyisa naye naffe tulwana lwa mbuto zaffe owulira wanani atalwanira wawaalya buli omu atudde mu ofisi agirwanira asobola okufuna ekyokulya ffe tulwanira ndongo yaffe owulira emyezi 7 ani yene family ye nga tebalya mu myezi 7 muwoza omuntu yeyambudde ekyo kibi akole ki mufune eddoboozi singa teyeyambula mwani badde mukifaako era nga mukiraba naye omuntu yatuuka neyeyambula n'olwaleero mwagaanira gye muli abantu batuuke kwetta ye ne weebetta temukyafaayo omwana yeeyokye Masaka mwali mufuddeyo lwaki mutususa ku mbeera ey'okutuuka eyeyambudde alabike nga nekyakoze kinafu nnyo anoonye solution esingako awo mwagala kuziika abamirambo waliwo benneewuunya abalala n'ava eri nga naye promota natandika okuga nti abo babawadde ssente simanyi beyambule kumwe bapromota abakyogedde nti abo babawadde ssente beyambule ani gwe basobola okuwa ssente gye naye yeyambule obulumi bwa bannammwe muleke buzannyiramu owulira olw'okwagala okuteeba mu ggoolo emu nga muteeba muyiza mmwe mwekka kyemuva tukola ekintu kino tujja tweyogereko mwe kyemuva mukeera nnyo okwefuula abalungi ne mwewoomereza ebyo abo babaguze nze tewali yanguze akabinja konna kemulabye ne ku press conference tekuli n'omu gwe baguze era ng'ani amuguze ate bamala okumpa ssente lwaki mba nzijja mu bino tuli bubi owulira tuli bubi kyekyokka